Uganda Eyenkya. Okutunuulirako ku ebifo ebyenjawulo abavuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor bayitirivu nnyo nga mwotadde ne mutabani wo Joseph Mayanja oba Jose Chameleone banyiga be bamutegeera. Mu bantu bonna bakontendinga Hajji alwogoga nti ddala kituufu baneeno oba ku qualities ne ekikula ky'abantu ebyo ekika by'abantu ebizze okubeera nga bivuganya ku kifo ekyo boga nti bayinza okutwala mu maaso Kampala mukulaakulanya kusa nawe kwennyini wali omwagala. Mubona siraba omuntu yenna. One, exposures, omuzungu akita exposures oba okumanya kikulu nnyo. Ne bwe tunuulira abantu bonna bagenda okwesimbawo tebalina exposures. Kwogamba nti ajja kukola kino kiri kuba bonna bazze okwesimbawo teri atuwa program ye. So nze nga tolina kumpa program ng'ate ebyo arithmetic kyetegeeza oyinza okumpa program naye nga by'oŋŋamba tebijja kukwatagana. Naye kyeŋŋamba byomba ebirowoozo byo njalabe nga bitwagana n'ebiwandiiko. Bw'ogamba nti nja kuba n'ekibuga nja kulaba ssente ogenda kuzijjawa ezo nazo zino zikola ki okuzitulaga. Toyinza gamba nti nja kola ogulo gundi naye nga totulaze ssente zigenda zikola ki zigenda kuzijjawa. So eyo exposures kyalabadde nga yeetagisa nnyo mu bantu bonna bennakalaba abagenda okwesimbawo nga n'oyo abadde ku bwa meya kwali siraba nga balina exposures eyinza okukulaakulanya ekibuga Kampala. Kamuko kyokulabirako nti abaddewo nfo kyokumanya nti tetukyali mu politicking, tetukyali mu kalulu. Buli kiseera bayedde yeeyisanga ali mu kalulu. So nga twaliwo tugenda mu development mu buwanga obukulembeze tulina ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo kye tuyita politicking ne development. Politicking yeyebeera mu kugenda mu campaign yogera byoyagala naye kasita omala okubanga campaign ewedde kati ate olwo mugenze ku nkulaakulana kuba tukyalina gwokuvuganya nkulaakulana oyo yakuyamba oba takuwa kalulu naye yakuwa kalulu yenna oyagala okubanga okoleze ki okulaakulanya ekibuga ekyo. Kanko ekyokulabirako oyagaga gwakola ki kanko ekyokulabira bwe nayingi meya w'e Kampala bampanga miliyoni 4 ko twali mu local government miliyoni 4 omuntu wa bulijjo ndaba aziraba nga ssente nnyingi nnyo naye nalina abantu miliyoni 3.5 mu miliyoni 4 gabanyaamu abantu miliyoni 3.5 ojja okwesiŋŋana nga buntu taweza mitwalo 5 akati ojja okwesiŋŋana tukulaakulanya otya ekibuga ng'ate ebyetaagisa bingi. Kye nakola kwe kubanga nkwatagana ne gavumenti kubanga etteeka lyaffe eryakamasakaso tugamba toyinza kwewola ssente ze mutayina n'enfuula gavumenti nga godfather. Ne ŋŋenda mu gavumenti nga mpita mu World Bank ne bampola miliyoni 135 okukulaakulanya enguudo za Kampala. Kyova olaba nti enguudo zonna Kisaasi, Ludda Wawawa, Ring Road ezo zonna nazireeta nga nzijja mu World Bank naye nga nkolaganye ne gavumenti ne nteekerawo akabega. Ninvaawo ne ŋŋenda mu African Development Bank ne nfuna miliyoni 14 eza dola kuzimba obutale 6 Wandege ya Mukalaba kazimbiddwa ne Busoga kakoze ekibuzimbiddwa. Obulala obuna sibona bakola ki kuzimba ne sente zikola ki weziri ko batugamba mulina okuba n'ettaka limusobola okuba mutaddeko obutale obwo muzimba obutale obwo. Ningenda mu China bagiyita Exim Bank ninfuna miliyoni 12 naye nga mpita mu central government ne tuzimba Naggulu Hospital ne tuzimba Kiruddu ne tuzimba Kawempe eddwaliro lyasigala Galyana liri ya Kawaala olwokuba tubana kubala ttaka limala wali watono olwo twaleeta. Nengenda mu European Union nafunanga miliyoni 9.5 buli mwaka okukulaakulanya ze tuyita slums. Mwe muli Kisenyi, mwe muli Katwe, mwe muli Mombasa Wise. Era kati bw'ogenda Kisenyi wonna wakulaakulanye kuba ffe twateekamu amataala tuteekamu emyala amazzi tuteekamu n'enguudo ebyepooti abantu bagenzi bakola amatupulo gaabwe nga bye baagala. Kati Kisenyi akoze eki ne kati akulaakulanye Mombasa Kagogonda Bwayisa akulaakulanye yembere singa nagamba nti kambeere mu politicking oba oli awo sandi bikoze eki sandi bifunye naye kubanga namanya nti development kirala ne politics kirala.
bwe namala politicking ninvaamu nengenda mu development then yalibadde meya ekyabadde alina okola akola. Ekibuuzo Hajji then. Yes. Kampala waali wamuleka omwagala abeere bw'ati? Kampala we namuleka yeeyongeddeko. Yeeyongeddeko lwaki? Nagambye nti bageti yaffe yali ya miliyoni 4. Olwali bali mu miliyoni 35. Nze ndowooza nti bw'otunuulira n'emisaala twali ekyokulabira nafunanga miliyoni 2.5. By then. Olwaliro meya afuna miliyoni zanga aba 18 oba 2 simanyi. Chief executive ali mu miliyoni 45. Olaba nga sente zikoze ne bageti yennyini yeeyongeddeko. Singa baatuwa ssente ezo naffe mu kiseera oba oli awo twalikoze kinene nnyo okusinga kyakoze ekikoleddwa olwaleero. Yes. Okutunuulirako ku omukulembeze yandigwanidde owa Lord Mayor yandibadde wa kikula ki oba yandibadde na bisaanyizo ki apart from the political okubeera nga ali politically motivated ebisaanyizo yandibadde wa kikula ki? Kankuwa olwaleero kasooka tukole definition ya Lord Mayor ne Mayor. Abantu abasinga temubyawula. Lord Mayor ye muntu alondebwa abeera Solomoniyo akeera enkya ku mukya najja n'akubiriza enkuŋŋaana n'avaawo n'agenda n'asakira abantu n'akola ki ebyo babangu administrators. Akati eyo omuntu wanjawulo ne tuba n'omuntu omulala meya nganze we nakola ki ebungereza tulina abantu ba mirundi 2. Waliwo Lord Mayor oyo agenda mu Church of Canterbury nakinaki Queen bagenda kunabateza abaana baabwe waliwo okubala oyo meya oyo Lord Mayor akola ki ne wajja bawo ne meya alondebwa nganze bwe najja mu kategore yange saali Lord Mayor nalina obuyinza obwenkomeredde nga si bwabuno nga tuba nina budget nze njebalira nze mpulaningira nefaananga ebyo kyemudolaba nti nasobola okukola ebyo byonna kuba nali meya asobola okugenda mu World Bank nga mpita mu government ne bampa ensimbi ezo. So nefaananga ebyo. So n'olwekyo nti twawula ebintu kyerabudde kuleeta what is the definition yaki ya Lord Mayor. Lord Mayor olwaleero ebisungu ebisinga obungi kankuwa ekyokulabirako nko preamble y'etteeka ly'ekibuga Kampala. Wajja kubeera nga ekibuga ekikulu kyekijja okuba ekibuga ekikulu ekyaggwanga Kampala mujja kubeerangamu omuntu waayitibwa Lord Mayor. Anaakubangwako akalulu n'alonda lwa nefaananga ebyo n'alonda deputy meya we nefaananga ebyo. Naye ate mu kibuga Kampala mujja kubeerangamu omuntu chief executive ajja okwazikibwa okuva wa president okujja okutunula emirimu gya Kampala egiri day to day. Naye gwe oli meya si gwe otunula ki? Bwe nali meya I was oversee w'emirimu egyo. Naye olwaleero si Lord Mayor yakola ki? Tali oversee. Naye ayinza okuwa ekirowoozo kye nti oluguudo luli nalayo lwabotose. Naye ekyo kirowoozo n'okiwa chief executive abakiteeka mu nkola nakiteekamu ate kikote nekikola ki nekibeerawo awo. Otegedde bw'ovaawo nebyosingananga bageti nze njekolera nga njagala kino nakina olwaleero sigukola bageti bagikola mu cabinet gyekuyita negenda mu parliament nevaayo nebajja kugamba nti bageti yaki ya Kampala. So ebyo byonna olaba nga byaki byanjawulo. Akati nogyosingananga ekigambo Lord Mayor ne Mayor byanjawulo nnyo. So bwe tugamba ekya Lord Mayor simunenyaako ebyatuuseeko kuba obuyinza saakola ki tabulina. Olegedde ne bwe kiba kya Lord Mayor yes asobodde okukubiza enkuŋŋaana nefaananga ebyo abisobola bikola. Yes. Okutunulirako ku nsonga ya okutompadde characters meya mu mwaka akalulu wetulaga gwenga yaliko meya ekibuga kyetaaga omuntu afaanana atya kuba n'abeesimbyewo yandibadde ekibuga olwaleero kyagala omuntu ng'oli makyuwa mukyuwa nga tozze kukola waalaalaala kubanga 99.9 tolina nsimbi ensimbi walina wogenda ozokola ki oteeka okujja nga Lord Mayor ze agenda kuba muteesa asobole okukubiriza n'okulaba ng'asakira abantu kuba omulimu gwa Lord Mayor agenda ng'osaka naye nga bw'osakiramu mukwatagana yinza okwagala okusaka
naye nga tobuyinza obusakata obukola ki tobulina. So n'olwekyo naye noonya obuyinza we buli olwokoosake obitwale kuwa president office oba mu cabinet bisobole okuba nga osobola okubiyisaamu byoba osase nogamba ne ndowooza twalifunye oluguudo gonda kawe kyokulabirako olwaleero olwatu kyasobola kuddukanya Kampala nga kikyali mu Kampala mokka otoka okugezaako nga bosobola okuteekawo okulaba nga ebibuga nga Mpigi byegatta si byegatta nti mu bifuge Kampala naye nga waliwo enkolagana ekibuga nga Wakiso okuba nga kyegasse mukono olwoka osobole okugaziya ekibuga Kampala si gwogenda obegaziya naye olina okusendasenda gavumenti ekirabe ebenga eteekayo ebibuga ebitono bisookera okuba nga Kampala nga biriikiriza Kampala so oba tosobodde egamba nti onootula ku mmeeza efaana bwetyo n'osobola okuba nga osobola okuteesa jjukira nti ne gy'oteesezza Kampala agamba mukono nabo balina obukulembeze bwabwe nga tosobola basikiriza nti kino kyekirungi ekigenda okuvaamu singa Kampala tukolagana nammwe ne mukono ne Wakiso ne Mpigi bino bigenda okuvaamu ndowooza oba okyali wala nnyo. Okutunira ku kintu ekyabadde controversial Hajji ekyokulonda abadde omumyuka wa Lord Mayor sawa omukyala Sarah Kanyike nadda ku side okubeera nga kati aweereza mu bukulembeze obwa National Resistance Movement mu KCM ennyini okyogerako ki Hajji mu byobufuzi kufa baaze ebyobufuzi ebbanga eddene ekyo kimuli ensonga n'akatono naye abatannaba kumanya byabufuzi balabanga kyaki enkolagana singa mbadde nva mu gavumenti eyo ningenda mu gavumenti endala nze ndowooza siraba omutawaana n'akamu mba neeyongedde okugenda okusakira ate abantu oli kyaba tasobola kubagamba nti kisoboka okubanga obeera nga ndi mu kitundu kyekimu ekyo kanko ekyo okulabirako okulonda okwaliwo wakati wa Obama ne Makeni Obama yawangula Makeni wa Republican Obama wa Democratic Party naye olwamala okulondebwa olwokuba ebyobufuzi byobubiri macuwa Makeni yalinnya ennyonyi n'agenda ekikago ne batuula n'Obama yesu omaze okuwangula ekidirira ki fena tuli ba America Obama yalonda bebayita Secretary of State bali 7 mu America yalonda aba Republican basatu Secretary of State basatu nga ne mu kifo ekisingo ky'amaanyi kyali mu ye Secretary of Defense mwami bamutageto bagati oregete n'amulonda mu kifo ekyo n'abana basatu babwenga kibanoonya kwe kubanga bakulaakulanya ggwanga oregete ondu kyalina controversial etetegerekeka Kanyike wa Democratic Party afunye ekifo kyayinza okugendamu n'asakira aba Democratic Party okufuna ku bifo bibadde batasobola kukola ki kufuna singa abadde luddawa wano okawuka kuba wano kano okuwa deputy mayor katono afro si yasalawo kafu katono nnyo niyo era entebe eyo si yasalawo naye bwagenda mu kifo kiri asalawo era ayinza okulonda n'asookiriza abantu abalala ne bajja ne bamwegattako nammwe ne mubanga mukoze eki Kenya wetusingira Kenya byofuzi byayo bali bakozesa ekikulu balina kye bayita keeki okugabana keeki y'eggwanga kyoba osiŋŋaana nti Mudavadi ayingira afune keeki Uhuru Kenyatta ayingira afune keeki Mushoki ayingira afune ki keeki Raila Odinga n'abalala bonna bakola naye bayingira mu keeki kiregeeza nti bafunira emirimu abantu baabwe abadde batasobola kukola nga bwe balegame nze siyinza kuyingira mu gavumenti ya Kenyatta ate nga nze muwakanya kiregeeza ojja kufuna kyoyagala ojja kusigala ng'okyali buki okyali bweru olwaliro omukyala Kamya yali badde ayamba abantu bangi nnyo olwaliro omukyala Komansimbi Nakiwala yali badde ayamba abantu bangi nnyo abaddipi kuba yayingira mu keeki asobola okuba nga asobola okugenda nakusakira n'ebifaananga ebyo so nga abadde mu kibiina kyo ekya Democratic Party oba kyaki tayinza kusaka kubanga kawufusi kali mu katono nnyo so nze ndowooza nti abatalaba yabufuzi abatanaba kumanya balabanga kyali kibi naye ate nze amanye ebyalaba ebyobufuzi ebiri international nze ndowooza kyekisinga obulungi. Hajji tuwe ku birowoozo byo ku embeera eriwo era akakiiko k'ebyokulonda gye tulaga 2021 kavayo ne kalangirira nti
akalulu tekagenda kubeera mu nkuŋŋaana ze tubadde tukola oba public rallies. Tugenda kubeera nga tutambula mu kalulu akali scientific bwe bakiise ne campaigns nga ziza science, radio, TV stations, mpapula z'amawulire n'emikutu egya online. Ebirowoozo byo Hajji twali tetubifunanga. Olowooza ki ku kalulu bwe kati? Ebirowoozo byange nze siraba kalulu ka scientific ndi kabi. No. Olw'embeera ekola ki? Eriwo. Olwaliro ogenda mu America tebakola nkuŋŋaana. Okulonda okubaddewo kwonna kwonna kubadde kwa registration obanga balowooza ba email oba bakoleza kino ebifaana bwe bityo. Naye akalulu kawedde aka primaries katambula bwe kati kuba bisatu byakuna akabadde katambula bwe kati. Nze ndowooza nti olwaleero abantu baffe bannabyafuzi si beetegefu oba tebabana na plan. Bwenziya ne plan yeyange ate bwengireeta gotolina yiyo. Era ekyo obusinga nti abasinga obungi batamanyi bali mu kayana tikajja kubeerawo tikajja kukola ki tukole kibuno akali kitegeeza nakaleese ye ategedde nti buli weakness tukola ki. Olwaleero 75% Uganda balenzi bato bavubuka. Social media 75% abagikozesa bavubuka. Ate okungamba otyo n'ogamba sinza kukozesa social media nga tugosinga ogikozesa n'ogirekera omusajja omukulu yagikozese. So nze ndowooza nti okuggyako nga tukyali amateurs mu ndowooza zaffe mu byobufuzi oba tetuli exposures kumanya nsinga bwekola ki bwetambula olwaleero. So nze ndowooza kyoba osinga tokyalina ekyogamba nze ndalibadde abavubuka amagezi mube ne plan oba wali mu opposition namwe mubeerenga ne plan zammwe. Leka kuletwala programu y'oli kubanze sirabangawo kulonda kwonna kubeerawo kugamba tukukkiriza era ujja kubeerawo kuwakana nefaananga ebyo. Kyoba osinga na mukulonda kuli wala bakulembeza baavale bagamba temwetaba mu kalulu tetujja kubeerawo kulonda era temwewandiisa ebula esande 3 ate bali abantu wagana okwewandiisa ate umaze okuba akalulu otugaba banzibye abantu babagana okwewandiisa n'ogendayo obugenzi. Yes, group gye walabanga egoberera yali okugoberera bugoberezi naye teyina kalulu. Mzee omuntu ayinza okwebuza science mu courts akalu ka science tusobola okubeera nako mu Uganda. Radio stations abamu bagamba nti ezimu za bwannannyini eti government ena mikutu gy'amawulire gyayo UBC yokka gy'erina. Oli yakitaddewo teekawo embeera tojja kwekubagiza. Otegedde abantu bagere Bungereza nsugenze ku sente za government naye twateekawo embeera ku kyalo nze naso okuvaayo nengende Bungereza n'abopposition bateekewo embeera otherwise batolirwedde tokigenda mu kiveemu tuwestinga time yo naye abantu tolina bakumanya tosobola okuteekawo embeera kireke njala okutegeeza kuba nabiyitamu. Nali meya w'e Kampala 1998 government ya movement yali y'amaanyi nnyo sente bazirina buli kimu bakirina obwagazi babulina. Neetaba mu kalulu ninkakyusa na buli kati bakyusanga Kampala olw'embeera gye nakola kinyinateekawo tebawangulanga Kampala kati bwe gyalo ngamba nti kitegeeza tumalira biseera. Hajji tebali redde tebalina ndowooza obuzibu bwabwe buliwa tebalina ndowooza bwenja nengamba nteekawo akalulu kuba siga oteekawo akalulu oli akataddewo jangu n'embeera eyo akalulu akange kakabwa meya sinze nakateekawo yakateekawo netuteekawo embeera ninkamukuba era bali balowooza bajja kabba ninteekawo embeera ne batakabba era nze ojanga nti banzibya akalulu manya twabadde rwedde twataddewo mbeera. Hajji omuntu ayinza okwebuza Malawi balonda Burundi balonze ensi ez'enjawulo ziri mu covid ze zironda what so special kikirwa kiffe tetugagendamu nti campaign social distancing buli baba abe ne maski ekyo kitugenda mu rallies kusimanyi lwaki abantu batya kanko ekyo kulabeka olwaleero Mwami Museveni alina ababaka 402 abali mu parliament y'olwaleero. Ababaka ba movement kasita amala okuyita mu kamyufu oba abaafuse wa kibiina bwe kiri bamuteekako $1,200,000 buli mubaka
ne bamuwa million 3 agenda mobilizing kwa Museveni ajja mu constituency eyo. Ne bamwongera million 3 Museveni ateekateeka okukola ki okujja. Ne bamwongera million 3 Museveni wajja ze million mmeka 9. Mbaka ogwo omu oregedde. Ne bamwongera million 30 ng'amaze kukola campaign zimobilizing tambuza atya n'akalona akakuumata nefaanange n'amala n'okawangwa ne bamuwa anezo zibamuze ku modi 12 just akalute kannaggwa nakuggwa n'olwaleero aba movement basinga okwagala mwami Museveni n'obutateekawo gundi kubanga batateekawo bwanawo sikaliiwo sente zibagenda ziteeka ki lwaki abantu balowooza lwaki okaaba kubanga olwaleero bwennyini be bajja okusooka okumuyita nti bano bagenda tutwalako akalulu bw'oba tozze kuba ekitwala mwami Museveni kwe kubalaga nti ono ye waffe mumulabiranga ddala era mumpeereza oluguudo lwammwe nja kulukola ki tilujja kubeera mu scientific era bajja muyita lwaki abantu balowooza so tukyalina bannabyafuzi abalabira ku kisenge wano walabira wano tayinza kulowooza n'alowooza beyond kyekyalibaddewo olwokuba nali sisabira ku kisenge kyekyasoose okubanga mpangula Kampala n'okumukyusa kati navaawo dda mu bwa meeya naye teri awangula Kampala olwo polisi nakola ki emisingi enateeka wansi so lwaki n'abalasi babeera olwaleero nkugambye 75% mwenna muli bavubuka bonna buli omu mmanyi buli omu gosiŋŋaana ali ku social media ate ovaawo eyo sijja gisobola kati ensi okukolera eki abamu bagamba ekyo kiteekebwe mu tteeka Hajji soke kiteekebwe mu tteeka kuba bamanyi kiri eri ekibaddewo ne bwabagamba kiteeka mu tteeka alina namba tokaabira kyo tejja kubeerawo ne bwakiteeka mu tteeka alina namba oza bano baagala ki muzeeyi butiitiza oba era mmanya ntaba abantu bano twongezeewo kuba ekigundi tuteekewo special gundi ya gavumenti omanya nti okyali amakya nnyo mu byobufuzi abo tobawagira endowooza yaabwe Hajji siwagira ati ali amakya lwansonga eri emu omanyi consequences ziyinza okubeerawo bateekawo kitegeeza president abaddewo alina okuvaawo naye olwokuba oli weakness oyagala oyita mu kamooli aviireko awo kuba otidde akalulu kuba okimanyi nti etteeka ligamba ti president mu myezi egyo 6 tajja kuba ki tajja kuba president ekisanja kiba kibayiweddeko kiri entrenched gwe tolowooza nti ayinza kikuwa yolooza eka yakuza mutwe nga mmale yakwata mukwatsa aweeyo bwati kubanga muteesezza bwe mutyo lwaki ogenda mukalulu n'omukuba akalulu nze nasanga mwamiyiga ng'alina buli kimu abadde meeya w'ebibuga bya Afirika myaka kumpi 10 ne mukuba akalulu ne gavumenti yaako yonna so Hajji bano butiitiizi oba either tebategeera biruwala oba ebyobufuzi bakyali amakya twezaganoga tulenda abaloota tomanyi twongezeeyo tufune gavumenti y'ekiseera eyani ani agikuwa fubanga bw'osobola okola amagezi omuntu omuggyeko olwokuba ofune gavumenti eyiyo naye nibagamba nti akati oyala kuyita mu kamooli ng'ono olinganga nti ono aliwo mu gavumenti yaguza mutwe nga mmale ebintu tabiraba so Hajji tugende mu applicability y'ekintu kino abakomplaining abagamba nti TV stations ziriko nti okuwayo kakati akasente media houses kakati zina abazikulira abakola batya kiki ekigwanidde okukola okulaba nga fairness ebaawo Hajji emikutu olwaliro osobola kugula emikutu buli omu alina eya olwaliro osobola ogigula mutukozesa redio ya wano mukozese CTV bagita batya discovery yabonige mikutu ng'egyo mugende mu egyo guno ogwa Uganda mugindako konto mugende mu egyo mwegatte mugende mu egyo bamuwe program ate mujja kuba mufujikira mujja kuba international
ngomulabi wakalu mukalaba bakalawo muzi Zambia bajja kalaba wano bajja kalaba Kenya bajja kiraba na wala wona mugaziye abantu bakola campaign ku CNN bakola campaign ku CNN omuntu ayinza okwebaza target audience aba oliwe koboka nalaba CNN Hajji kugambi yegundi yenu era njalo bategeeza bana Uganda bannange batugavu muleme butalowooza olwayo tugula saati eno gyenina ebungereza njigula singi pound 5 etukano ngo ngulu 15 nira njigula sigamba nti bali bajigula mmeka kwa bajekolera bakugamba nti oba yalayo jigula 5 naye tano ko jikola olukokole naye kati webanga futu kyagikola tujja gyeweza mu Uganda ojigula 10 na mmeka 15 kwa sigo jikola engeri yokajoyinza okigamba nti onogikola ki ku 5 naye gitano ko jikola ki ajja kaluka ntugenda ku promoting aba incumbents bokaba badde bamanyikiddwa already kisinziira singa mbadde nesimbawo oba nesimbawo sasa nali simanyikiddwa kuba meya ninasobola okuwangula nali sibiranga ku kifo kyonna kyonna kyagamba nti oba buli omamanyi nti muzeezo nti nali wano buli emyaka egyo rally zaaliwo rally zaaliwo nabali bakubanga lale otegedde nga bali advance okunsiga ku sente otegedde nasobola okuwangula olw'ebirowoozo binakola ki binawangayo nze kyenkabya amaziga nga babuuka muli 75% mumbeera ku social media ate nibagamba nti akale ate olwaliro oti tetujja kasobola then what the point ensonga mu ebogeze ekyo nti Hajji internet usage abantu abakozesa internet bukadde butono okusinza ku Ssebagala 15 social media ekola bweti ng'obanga gwogitegedde tegeeza abantu 5 naye tegeeza abantu 5 tegeeza abantu 5 bwe bayita oluyiira sikuwa magezi mulangirire nti buli awulira gundi yena atuyambe agende ng'akoze eki muteekewo n'abantu bamukyetaagisa teeka mu ggulu abantu 10 abantu 10 abo bajja kutegeeza ate abantu abalala buli omu agende ng'akola ki akozesa busimu nze nfunye information olwaleero ate giweereze munno giweereze munno ekwe kulwana naye tujja kuŋŋamba nti tojja kukola ki ekibuzo kino Hajji tokizeemu Malawi balonze Burundi balonze nga covid waali ate nga asinga neena amaanyi ife kyabadde mu Burundi president yagenze Malawi balonze wawulidde enamba in one day bagenze almost kyatuprinze balimbuka jo bafuna abantu emitwalo 5 ku lunaku lumu eziza zibadde zijja so fe tusigale mu kali science aka scientific anti nkulaba ekyokulabirako olwaleero mu America olwaleero wabaddewo kino okwekalakaasa okubaddewo sokubaddewo kwa covid naye okubaddewo okwekalakaasa namba ku lunaku olumu bafunye abantu 6,000 olunaku lumu abafunye gondi so tuyinza gante kiriyo kyale gye kyatandikira ebibuga batandise biggalawo kuddamu nga babiggalawo mu Mexico ebibuga batandise obizzaamu kubiggalawo kabakasinga nawana bajja kukola ki bajja kubiggalawo ajozenga okkiririza mu mutabani Robert Kyagulanyi Ssentamu olowooza akyalina olugendo amidist mu mbeera eno gy'alimu ng'ate y'omu ku abeera bagamba nti he won't participate in a scientific election Kyagulanyi tekigamba ekyo magezi gemuwera solowooza nti ayinza okubeera mu abo agenda gati cannot participate toziranga bateekateeka kumma nga tegozira bateekateeka kumma ngozira oba tomwangoyiriza Hajji mutabani akyalina olugendo naye n'amaanyi kyenjagala kuno Kyagulanyi is one bwonula bagenda okwesimbawo bonna mwana Museveni ava mu West Mugisha muntu ava mu West Kiza mu West gakola ki mu West ojja kwesinga n'abalala singa na professor avaayo yajja kuba muki Moses bya Mugisha tumukunde bonna bavaawa fe aba contributing almost 75% mu byeggwanga byenfuna byeggwanga lino tuli luddawa so kyamukiririza siri musosoze true naye nze nkulaga nti nabwana atuyambye abantu kasokedde enva mu byafuzi bya Uganda ebyalo ebyebbugumu Buganda ebadde rejected Central Region, rejected. Nekati wajja. Nze ne bwaba tawanguddwa olwaleero.
niye abataddewo ekigamba naffe weetuli leka tumujajingire ku lulwa agenda okukola ki okufuna olegedde so kyamukiririza n'amaanyi strategies ki mutabani wono zasobola okubeera nga akozesa right now ng'omuwabula mu mbeera eno gy'alimu kuba be bamu ku abatakkiriziganya na kalulu kaneeno biki bye bateekeddwa okukola bwonkibalirira tofaayo takkiriziganya nekijja kukola nagambye scientifically movement eyagala akalulu nga weekogedde si bwe kajja okuba kanku ekyokulabirako bw'obeeranga oteekateeka olutalo oba ne plan era webateekateeka abakola entalo zonna baba ne plan master plan naye plan z'entalo zikola only 5%. True. 95% ikola ki? Ni scientific election naye eri only 5%. Bwe tunagenda mu field tejja kubeerawo. Akati go bootiire eno. N'ogamba ate kati ngenda mu maaso. Baga nti abadde mu mbiro yakola ki? Yasigalawo. Kingezaako okulaga abantu. Kutegeezezza nti nkuleetedde movement. Nti olwalo balina abaka 200 kasaayitamu n'afuuka ki akusaasaanyizibwako million 12 tajja kuzifuna ssente ezo musaawe nga tiwali Uganda kuŋŋaana ki bufaana akati emanya nti alina bakimanyi nti mwa Museveni bw'atagendayo tebayinza kuyitamu era abaka bajja mukowoola muga nti sebo batuli bubi jangu obusajja otukoze eki ate wanagenda maka gaabwe buli muntu omu era alina okukola olaale jajja okukola abaga nti ono ye waffe then kitegeeza nti covid eba eweddewo lwe lutalo wenkugambye nti wobeera mu lutalo olukuŋŋaanya n'oluteekateeka but olutalo lukola only 5%. kanko ekyokulabirako oli Tanzania wagamba Uganda ekigyerunyuza daamu z'ejjinja bwe twetwala bawabi tunazikubirawo okuseebiseera ogenda ku lujinja nga bateeseteeseeyo dda era ogendayo dukuba ng'ojja kuba suicide era kitegeeza olutalo oluvuddeko no bannabyafuzi baffe baleme kulengerera wano bagende beyond the wall ekisenge ekikola kyekire mumanju ne bonna olwokuba si beteefuteefu bonna balengerera kumpi wano kyesolowooza nti Kyagulanyi ajja kikola ekyo. Yes. So tomu amagezi gakuva mu kalulu ng'abalala. No. Gambi bateekateeka kumma nga tegozira. Okutunulira ku mutabani we era omu yennyini yavaayo recent ne yagatta ne Dr. Kanokiza Besigye abamu kye baawakanya ne bagamba nti kyali tekyetaagisa mu ssaawa eno. Lwaki tukole ebintu ebikolebwa nga waliwo ebintu ebikolebwa international nga byakolebwa ate wano tebinnaba. Nakasooka bagamba kuba sepiki siraba nga n'omwakola ki akuba sepiki ku kyalo kya mpozi ewalala ne wano ebugolo bisiwulirangayo omuntu akola ki. Nze ndowooza bagende ndiofuza ebiri abantu babeegala lwaliro bagamba ani kwabo gwe basimbyewo nga muntu wakuki ali omu bino batuze amabega ate kino kiki sepiki ebisibe bantu bebaagala tulagala omuntu baveeyo lwaleero nti kugisa muntu Bobi Wine Kano Kiza Besigye mukwano gwange gwetusimbyeyo ye Kyagulanyi pipo kyaba kibaagala sikuba busepiki bino ebyobusepiki tebiriyo okunengoloza Hajji abantu bano basobola okwegatta kuba owulira nti ono avayo naga nti nze nangiridde nja kwesimbawo olina nalangira nja kwesimbawo banyonya kifo end of the day bajja kukola ki wife zijja kukola ki zijja kusalawo bw'oba toyagala kuswala ojja kuswala bw'oba toyagala kuswala wife zijja kuswaza okitegeera oyinza ogenda oga nti naye mu byobufuzi byonna babaawo okuteesa tayinza kujabuza nga kale nebadde babaawo condition ompaaki obukola ki ye kati olwendooza olwaliro nze nga amanyi ebyobufuzi kati kikibalimu kuluma ayagala bargaining power olegedde ate olaba mweru yavuddewo agenze muki agenze wa muntu bwaweegatta eri ne bajja nga baliwo okugenda coalition wabaawo bargaining power ndeesewo 3 ndeesewo 6 naye ndowooza bwe nti keki tugigabana tutya olwali kibaliko twegamba nti bajja kwegatta anaagana okwegatta weevu zijja kumukola ki zijja mukuba ebbali olegedde obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda n'aba opposition n'abantu bonna mu kasookere mubabyobyo bali mu opposition mutunuulire beyond muleme kukulowoolezanga wano temugobereranga puroguramu z'abannammwe bw'aba alese puroguramu ate gwe gizimbe ogimutamye
okijja kuya munnabyafuzi omulungi bwakola ki bwakola abanga azanya draft bwoteeka draft eri awo akati amagezi go gakuyamba either king oziyitako oba toziyitako so nze ndowooza nti kekazanya akalungi akandibaddewo naye bino ebyotugamba tetujja kwesimbawo tetujja kukola ki tetujja kugoberera ate waite sande 3 ate tutandika okulaba ababaka tuuza okuvaayo individual kubanga kinsobera ndabye ku babaka abamu nga boogerera bagatweyogerera tetujja kwagalagera mu kalulu ate ye nga individual bwe tunantuka okugenda ajja kwesanga nga yeewandiisizza namugana kati kiki tuliko so nze ndowooza nti twalibadde tetwewaayo okulaba nga tulengera ekiri wewala tube nga tugenda mu maaso naye tunegenda mu puroguramu z'abannaffe tebakoze eki so nkubira abantu kutuna okwekuuma kyo kituufu naye nze nasaalowooza nti kyali kuggyeko kozesa amagezi osobole okuvunuka ekyo kyokoze eki kyolimu kijja kutuyamba kinene nnyo abavubuka n'omusinga obungi mukozese social media ofuna kimukola ki kimwagala kubanga olwaleero kuffe emyaka gyaffe tukozesa katono nnyo social media kutafaananga ki abavubuka bwe baali bali yes ani gwe mulembe gwammwe omugamba nti gwe mulembe gwammwe then mukozesa amagezi gammwe okusinga ate mutuswaza nga nti scientific election nga bonna mwena mulikimanyi olwaleero ensi yonna eri ku digital ne marketing ku buli kimu kyali kikyuse kiri ku digital